Honorable Segirinya Muhammad ne Honorable Alan Sewanyana bafulumye ekkomera wabula mu ngeri yabyewuunyo omulunyampuliriza nze AK Master kutimbe gagadde olwa AK TV. Engeri eriko ebibuuzo ebingi ebyewuunyisa bino nga binyenyesa n'embuzi omutwe ng'etenda enkuba. Kubanga bingi byayogeddwa ate era nga bingi ebyalabiddwako ebibadde bitabeerawo mu kkooti oba omulunyampuliriza emabegako ku misango gye tuzze nga tulaba. Kale kino ne kireeta ebibuuzo bingi eri bannayuganda engeri ababaka bano be tubadde tuyaayaanira n'okkaabira n'okubeera nga mu butuufu emitima gitusula ku mutwe nga tulowooza nti baliteebwa ddi. Wabula abantu essanyu lyababuganye okuwulira nti bano bagenda kuba bafuna beyiro. Wabula ekisinga okwewuunyisa omulunyampuliriza oba okubeera nga kikwennyamiza kwe kubeera nga amawulire ga bano okubeera nga bagenda kubeera nga bafuna beyiro gaafulumye mangu ne gasaasaanira eggwanga lyonna kyokka nga ne beyiro tebanaba kubeera nga bagifuna. Kyaleeseewo ebibuuzo bingi era amawulire ag'omunda ennyo ne gatandika okubeera nga gasomolwa nga gano galaga nti wabaddewo abakungu mu kibiina kya National Unity Platform ababadde basinkana General Yoweri Kaguta Museveni mbu mu nkukutu ku nsonga eno ey'ababaka Alan Sewanyana ow'e Makindye West kw'ossa omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya ono nga weekawempe. Era mu babaka bano abasongeddwamu ennyo olunwe mwabaddemu n'omukulu akulya leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga. Era ono azze asongebwamu nnyo olunwe nti yeekulubeesa era ali ku lusegere ennyo n'ekibiina ate kye bavuganya ekya National Unity Platform kivuganya nakyo ekya NRM. Bano nga balumiriza era abantu ag'omunku bagasoma ne baga nti n'omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika ono y'omu ku babadde mu kateni eyo emmanju omulunyampuliriza nga kigambibwa nti baasisinkona omukulu kabwejumbira yennyini Kaguta Museveni Yoweri Generali ne babeera nga bamukubira amavivi n'okumwegayirira. Era omulunyampuliriza kinajjukirwa nti Honorable Abedi Bwanika onono nga weeri e Masaka mu Kimaanya yavaayo n'akyogera lunye emisana tteketeke nga n'omusana gwaka obukuba bwali tebutonyere naye ng'omusana gwaka naga nti okumalawo endooliito n'obutakkaanya n'eggayaŋŋano sayidi emu erina okubeera nga ekkakkana tusobole okubeera nga tuteesa ne gavumenti oba oliawo ababaka bano basobole okubeera nga nabo bafuna akalembereza oba okubeera nga bateebwa. Era ono yaŋoolwa nnyo aba National Unity Platform bagamba omusajja abadde ki tosobola kubeera nga oteesa ne mujjawo kikisoboka kikafuuwe okubeera nga tuteesa ne mwami Museveni wabula amawulire ag'ekyama galaga nti ono y'omu kwabadde babiteekamu engatto ne boolekera wali mu State House ne basinkana omukulu mwami General Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga eno ey'ababaka Honorable Segirinya kw'ossa Alan Sewanyana. Amawulire ag'omunkubo bwe galaga era kigambibwa nti wabaddewo enteeseganya mu kisenge ng'ababaka bano tebannaba kubeera nga bateebwa. Kinajjukirwa nti omuhonorable amanyiddwa nga Alhaji Kaziwe Bashir nga naye weekawempe ku Twitter ye gye buvuddeko kwayitako amawulire agaali gayitingana nga gagamba nti bano ababaka tebajja kubeera nga bayimbulwa era n'ekisajja kino kijja kugwako nga bali munda mu mitayimbwa emabega w'emitayimbwa olw'okuba nti bano baali balidde akasente k'omukulu Yoweri Museveni nti bano baalya ne bava mu kulya ne banywa n'okunywa bamala okunywa ne bagwa eri n'ebigere ne basiita. Era ng'omukulu Haji Kaziwe Bashir alumiza nti bano bakufiirayo paka myaka 5 nga giweddeko oba oliawo basobole okubeera nga bayimbula naye watali ekyo baalya ate ne batatuukiriza ekyo kyabaliisa kasente. Kale noono naye oluvannyuma yavaayo n'abyegaana naga nti ku Twitter yange yali ehakingiddwa ng'omuntu agihakinze era sinze nabiteekako era okunoonyeza kugenda mu maaso. Kale noono bino yabisambajja n'abyewakanira ddala nga ngalabi bwe yeesamba nga Nasu bwe yeesamba engali naga nti nze sinze nabiwandiise sibimanyi na kubimanya wabula tuba tuli awo n'omukulu ono nno ng'amanyiddwa nga Ssaabalamuzi ow'eggwanga Uganda ono ng'amanyiddwa nga Owino Dolo oba okitegeera Owinyi Dolo Ssaabalamuzi owa Uganda nava naga nti okunoonyeza ku misango gy'abano kuludde nnyo
kiki kye mukola ekyo emisango girude giri mwaka na kusoba munoonyeza biki ebitaggwa ku misango gino ngenda kuvaayo mbiteekemu engatto ebintu bino mbyenyigiremu ndabe nabo bonna bali ku misango gino abanoonyereza olwo olutaggwa munoonyereza kiki kale n'ebigambo ebyo byafuluma okuva ewa Ssaabalamuzi Owiny-Dollo ebigambo ebyo byategeeza ekintu kinene nnyo nga kiraga nti yali awa directives oba ebiragiro ekkooti zonna eziri ku misango gino gy'abantu bano gisobole okubeera nga gitunulwamu basobole okubeera nga omulungi ampuliriza bano bateebwa wabula ekyalabiddwako e Masaka mu kkooti era nakyo kyabadde kyanjawulo omulungi ampuliriza mu balooyazi ababaddeyo babadde bambalidde ddala nga baggumidde era kuno ekyasinze okubeera nga kyewuunyisa ne Honorable Mathias Mpuuga ono kati naye yafuuka looya munnamateeka ajjudde yayambalidde ddala ng'omukulu bw'omanyira oyo awedde emirimu kino kibaye tekibangawo nga tekirabwangako n'ababaka bangi nnyo abayolekedde wali e Masaka okubeera nga babeerawo ng'omusango guno gutunulwamu oba nga gusalwa oba nga ababaka bano baweebwa beyiro ne kiraga nti amawulire gabadde gamaze okubeera nga gasaasaana nga gasomolwa okubeera nti bano kyabadde kiwedde okubeera nga bagenda kuteebwa wabula ate era tunajjukira ffenna nava nekolera akatambi omulungi ampuliza ku channel yaffe wano ya AKTV nga omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao ono nga minisita mulamba mu gavumenti ya General Museveni ow'amateeka yavanaga nti guno omusango guno ogwa bano balina okubeera nga bateebwa balina okubeera nga babata nze okufa n'obutanya gw'okudda ku bbere ly'ennyabo bantu bagenda kuweza myaka 2 mu kkomera era ngenda kusinkana omukulembeze w'eggwanga nze kennyini maaso ku maaso muge nti abasajja baleke nja kumwogereza nja kumuperereza nja kumusudiya nja kumusonseka ebigambo byonna okulaba nga bano asobola okubeera nga omulungi ampuliriza abayimbula basobole okubeera nga balya butaala twate tetuli awo nga kino kiraga nti omukulu ono ebigambo bwe yayogera byali bituufu ddala wabula ate ajjukira waaliwo amawulire omulungi ampuliriza agaalaganga gaabanga ga munda nti omukulu ono amanyiddwa nga minisita Norbert Mao ono kigambibwa nti yafunanga omukisa n'abeera nga asinkana abasibe bano okwali amanyiddwa nga Alan Ssewanyana kw'ossa Muhammad Ssegirinya ababaka bano bombi nti ono yabasisinkananga era ng'ayogerezeganya nabo kale era bwe yavaayo naga nti nja kusinkana mwami Museveni ku nsonga zino nsobole okubeera nga muperereza nja kwogera naye ajja kubeera nga abasonyiwa kitegeeza ebigambo bye byalimu eggumba kale nno olunaku lwabadde lwajja omulungi ampuliriza bano baweereddwa beyiro okuva mu kkooti wali eri e Masaka naye nga omulungi ampuliriza meeya Alhaji Erias Lukwago yabaddeyo nnyo mu musango guno n'omukulu amanyiddwa nga Medad Sseggona akali amaggwa naye omusango guno yagubaddemu nnyo era yabadde akulembedde ttiimu Samuel Muyizi naye yabaddeyo omulungi ampuliriza Lwakafuuzi naye yagazezzaako okubeera nga ayamba wadde nga munna ennaku zino takyali nnyo active naye nga tumanyi ffenna yali musajja w'amaanyi nnyo naye yabaddemu nnyo wabula omulungi ampuliriza ekimu ku byasinze okubeera nga byewuunyisa ye Ssaabawaabi wa gavumenti ono yavuddeyo naga nti abantu obujulizi bw'abantu 3 omulungi ampuliriza tubugjeeyo obujulizi bw'abantu 3 tubugjeeyo tubusuulidde ddala eri mu kasero omulungi ampuliriza abantu bonna beewunja ne baga nti ku ssaawa envannyuma essaawa esembayo ate obujulizi amangu ago omulungi ampuliriza lwaki bulijjo bwe mubeera nga mulumiza nti weebuli essaawa zino obw'abantu 3 abalambirira ate ono yavuddeyo ne yeekyusiza mu kiti ng'embazi naga nti tubugjeeyo ddala obujulizi buno tubugjeeyo kakati ndo kino kyaviiriddeko omulamuzi okubeera nga asala naga nti bano engeri gye basabye beyiro ate nga n'obujulizi bw'abantu 3 buggiddwayo kakati bano yessaawa baweebwe beyiro basobole okubeera nga bayimirirwa naye ng'embeera y'omubaka Alan Ssewanyana eno yabadde tewoomya nakabululu era yalabiddwako ng'ono yeesigamye munne omukulu amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya ng'omutwe gwe agutadde ku kibegabega ky'oli nga kiraga nti munafu nnyo wabula twakanze kubeera nga tulinda abakulu bano tetwasobodde okubeera nga tubakubako eky'omulubale paka ku kwali eri ku kkomera ekigo naye munnange bano baatukubye ekimmooni baakutte omubaka amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad ne bamutwala eri mu bitundu by'Emmengo omulungi ampuliriza ewa mukadde we ono gavumenti gye yamusudde twakanze kubeera ku kkomera nga tulinze
ono ng'ali eri bamusudde eddeeyo ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana naye omulunyi ampuliriza yabadde amaze okubeera nga naye atwalibwa wali eri emasuuliita ewa jjajjaawe. Kale nno bano bategeezezza omulunyi ampuliriza nti bano bennyini be baasabye ne baga nti temututeeka mu bannamawulire essaawa zino mutwale mu bifo bino bye tubagambye wammanga tusobole okubeera nga tusooka twetaawuluze n'okubeera nga munaye tusika ku mpewo y'ebweru n'okussa ku mukka n'okubeera nga munnange tukkakkana n'okubeera nga turifreshinga tusobole okubeera oluvannyuma nga munnange tulaba abantu bano naye mu mbeera gye tulimu kikafuuwe tetuyinza kubeera nga tusinkana abantu yadde n'omu. Kaino state kye yakoze kwe kubeera nga buli omu emuvuga n'emutwala n'emusula we yamusudde naye oluvannyuma amawulire gaatambudde nti bano bali mu bantu baabwe bulungi nnyo tebalina ttabbu yadde n'akamu n'akatono. Kale n'abantu emitima ne gibakka naye ng'omuwaabi wa gavumenti amanyiddwa nga Mr. Billy Vumbuka ye yavuddeyo n'aga nti emisango obujulizi bw'abantu basatu babusudde eri mu kasero babusudde mu kasero. Kale kino ne kiwa omwagaanya abakulu bano okubeera nga bwe baasabye ebbeiro ku luno yayiseemu buyisi. Kinajjukirwa nti omusango gwabwe gwali gwakulemberwa Honorable Shami Malende naye munnange teyasobodde okubeera ng'abeerawo. Ono yabadde akyali mu ddwaliro erya Aga Khan e Nairobi gy'akyapookeza n'obulwadde naye nga abasajja abaabaddewo balawyers abalala Haji Elias Lukwago yabaddewo bulungi nnyo, Medad Segona Akali Amaggwa ne ttiimu endi abalamuzi y'abalawyers abalala munnange bonna baabaddewo, bahonorables bangi abaabaddewo munnange abantu bano nga baweebwa bbayiro mu kkooti wali eri Masaka omulunyi ampuliriza. Nze Eke Masa n'obombe video nkusaba jimpeere ekigalo omulunyi ampuliriza naye nga ky'olina okumanya nti era mu National Unity Platform amawulire agaliyo siga ssanyu kubanga enteebwa bano gye baateereddwamu eraga nti waliwo ekinyusi oba oliawo eriko ekintu ekirala emabega nga kyasindise busindizi ti kati mubate era bano okuteebwa kwabwe kuliko ebibuuzo bingi okusinziira ku nfuluma gye baafulumya omulunyi ampuliriza ne babeera nga baweebwa bbayiro. Kale bano katubasabire basobole okubeera nga bafuna obujjanjabi era omulunyi ampuliriza okusinziira ku muyambi w'omubaka amanyiddwa nga Segirinya Muhammad yagambye nti bano bagenda kuteekateeka enteekateeka basobole okubeera nga munnange wiiki eno yennyini ono nno ng'amanyiddwa nga Musa Luwemba ye muyambi wa Honorable Muhammad Segirinya yategeezezza ebigambo bino nti wiiki eno nga tennaggwako bano tubasuubire okubeera nga bavaayo omulunyi ampuliriza bakube press conference boogereko eri bannamawulire n'okubeera nga boogerako ensi yonna n'abawagizi baabwe. Yatugambye bino nti wiiki eno yennyini nga tennaggwako omulunyi ampuliriza bano bagenda kubeera nga bafunawo akadde basobole okubeera nga boogerako eri ensi basobole okubeera nga batangaaza biki bye bayiseemu kiki ekiddako n'embeera gye balimu munnange tusobole okubeera nga tugitegeera. I sign out for now tukwatagane mu akaddako. Bye bye.